naffe abatuliriza ziweze 3 ez'amakya agaleero Agookya mu bujjuvu ku 107 akatonyeze 9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nze Tamale Yahya Sali okugabasomera. Ng'ababaka ba Paalamenti bali mu kunoonyereza ku nkola y'emirimu eri mu bitongole bya gavumenti oluvannyuma lw'omukubiriza w'olukiiko kubasindika mu luwummula eri abantu baabwe abaabalonda. Ababaka okuva mu kitundu eky'Emubende bakizudde nti enteekateeka ya gavumenti ey'okuggya abantu mu bwavu tesobola kuyamba bantu ba bulijjo naddala ku mutendero gw'emiruka gwe baakazaako erya Parish Development Model okuggyako ng'abakungu ba gavumenti be bagenda okugifunamu kubanga bano bagufudde mugano nga gwa nswa kusaba abantu ensimbi okubateeka ku nkaala ezigenda okufuna ensimbi zino. Kinajjukirwa nti gavumenti yasaawo enteekateeka eno okulaba ng'ekulaakulanya abantu nga buli muluka guweebwa ssente ez'okukola mu nkola eya Parish Development Model, naye mu bitundu by'Emubende ebibiina biremeddwa okuweza omuwendo gw'abantu abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno ng'entabo eva ku nguzi esabibwa abakungu ba gavumenti okuteeka abantu bano ku nkalala. Omubaka akiikirira abantu b'e Buweekula Museveni William Ndoli ategeezezza nti kati basazeewo okunoonya abakungu ba gavumenti abaaweebwa omulimu gw'okulaakulanya abantu bakangavvulwe olw'okulemesa enteekateeka eza gavumenti. Lwaliro tulina kibaita Parish Development Model ebiriyoni 10 buli muluka sente ezo zaatuuka dda naye tezinaba kutuuka mu bantu n'abalina ozituusaamu abamu batufuukira ekizibu nga basaba abantu sente oba okeera n'ogenda mu ekereziya n'osaba naye bw'ovaayo nga Katonda n'omusaba n'akuyamba n'ofuna akalimu omala okufuna akalimu n'ofuukira abalala ekizibu buli muluka kulina Parish Chief bava mufe bava mu maka gaffe omuva ba Parish Chief naye basaba abantu sente ate abantu ababazaala bennyini gye bazaalibwa omuntu tumuteekewo akasente kubanga tayiza genda mu banka n'omusaba emitwalo 10 n'omusaba emitwalo 4 naye nga kasente ka gavumenti n'abantu muwaabe ate bajja bagoba. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu omubaka omukyala akiikirira Mubende mu Paalamenti Hope Nakazibwe n'ategeeza nti bakitegeddeko nti abakungu ba gavumenti abali ku nteekateeka eno batandise okujja emiruka egimu ku nkalala nga bakikozesa okwongeza ku miwendo egiva miruka egimu. Abantu abakola muffe baba baana baffe tewali bagawabalira omubiri mwattu onna baawano era bwe baba bakoze kye bakoze bamanya nti gundi yakoze kino nina ebiruka egy'enjawulo kati nga naalyankanja netutegera nti abantu abamu gulupusi ezimu zino ziri 12 buli bomu bajjewo omuntu wano ekyalo kimu ate kyo bakiwadde gurupu eno newosanga nti obwo obutali bwenkanya okugenda mu maaso mu bitundu byaffe wansi eyo ffe ne tutamanya ng'abakulembeze abawaggulu nammwe nga abantu abakwatibwako nga bannayuganda wabawo kapaati kamoke mutazanye waliwo n'omuntu eyankubidde era nga naye ava kiruuma makulukulu ng'era ensonga efaanaganako bwekyo balonza omuntu omuluka ogumu mu kyalo ekirala ne bamuwera mu kyalo ekirala omuluka omulala ne bamulekanga balaga nti ab'omuluka ogwo kye bafunye ssente. Abakulembeze ku disitulikiti ya Luweero baagala wabeerewo okunoonyereza ku baazirwanako be balumiriza nti baanyaga ettaka ly'ekisaawe eky'e Luweero nga mu mwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini abaazirwanako bana okuli Musa Kateregga, Mathias Kaddu, Haji Muhammad Mubiru ne Ibrahim Ssenyange baleeta ekyapa ekya eka obutondotondo 475 nga zino ziri ku bulooka 652 ne Ploti 910 mu Kasana Kavule Luweero Town Council. Abaazirwanako bano nga bakulembeddwa retired Captain Muhammad Mubiru baavayo ne bagaba ekitundu ku ttaka lino ne bakiwa ekibiina kya NRM okuzimbako yafeesi zaakyo. Ettaka lino lyetoolodde ekisaawe ky'e Luweero era nga lyaweebwayo ekitongole ekya Buganda Land Board eri obukulembeze bwa disitulikiti y'e Luweero nga kati abatuuze b'e Luweero nga bakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti Erastus Kibirango ovayo ne bawakanya eky'okugaba ettaka lya disitulikiti eri ekibiina kya NRM. Kibirango yawandiikira ssaabawandiisi wa NRM Richard Twadong nga bamusaba ekibiina kya NRM kireme kugenda maaso n'amateeka ng'okusaba kwa ssentebe w'e Luweero kwayanukulwa avunaanyizibwa twalaba omukisa President n'atuwa miliyoni 3 zijja okuzimba office block ya NRM mu Luweero.
munene okubeera nti Luweero y'emu kwezo districts ezisoose okufuna omukisa okuzimbirwa ofiisi za pate ya NRM. Era twayanguwa bukubirire okugenda okufuna ettaka, era ettaka eryo ne liweebwayo baveterani abalina ettaka awo ku kisaawe. Ewaawo twategeezebwa obuzimbi n'enkulaakulana y'ebibuga nga bamusaba okusazaamu ekyapa eky'obwannannyini ekyakolebwa ku ttaka lya Mayiro erya Buganda. Wabula ne gye buli eno minisitule teyina kye yakoze ku nsonga eno. Omubaka akiikirira ekitundu ekya Nakasongola Noah Mutebi Wanzala avuddeyo n'awanjagira gavumenti ng'ayita mu yafeesi ya Ssaabaminisita baveeyo badduukirire essomero erya Kinoni Church of Uganda Primary School ng'essomero lino lisangibwa mu ggombolola y'e Kakoge mu disitulikiti Nakasongola era nga lino lyatikkukako akasolya luvannyuma lwa nnamutiiko w'enkuba eyafudde mu kitundu ekyo. Essomero lino era bingi nga yabireka tebirina mabaati era ng'oggyeko okutikkula obusolya bw'ebizimbe ate ebibiina ebisomerwamu bibiri byayonooneka bya nsuso nga n'ebisenge binaatera okugwa. Wano omubaka Noah Mutebi Wanzala wasinzidde ne yeekubira enduulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita naddala minisitule ekola ku bigwa by'amabaati 25 wamu n'okusindika abaseresa omulimu guno gusobole okutambula. Ng'embeera ey'enkyukakyuka ey'obudde egenda efuuka ekizibu mu mawanga ag'enjawulo n'okwetoloola ensi nga amawanga gawuliddwamu abantu abatandise okutokomoka olwa nnamutiiko w'enkuba afudde mu bitundu ebyo. Amawanga ag'enjawulo era gatandise okweteekateeka mu ngeri y'okulaba nga gasobola okulwanyisa ekizibu kino n'okukimalirawo ddala mu ngeri y'okulaba nti embeera esobola okudda mu nteeko. Wano mu ttundutundu erya East Africa abantu ab'enjawulo ekiseera kino bali mu kulaba ngeri gye basobola okukwataganamu n'abakungu ba gavumenti ez'enjawulo mu ngeri y'okulaba butebe kiyinza okuba nga kikolebwa ekizibu kino okubuukibwa. So nga mu ngeri y'emu ne gavumenti z'amawanga ag'enjawulo ziri mu kukola butaweera okulaba ng'ettundutundu erya East Africa terivaayo ate kulabika nga likozebwa embeera eno. Javia Mwengera Ntwali ng'ono muwi w'amagezi mu yafeesi eya Ssenkulu w'ebyobutonde bw'ensi mu ggwanga erya Burundi atunuulidde embeera eno n'ategeeza nti waliwo amawanga ag'enjawulo agagezaako okulabika nga gasobola okusummuka mu ngeri y'okulwanirira obutonde bw'ensi n'okulwanyisa enkyukakyuka y'obudde kyokka ng'agamba ate galese amalala emabega ekintu ekirimu okusoomoozebwa. Atunuulidde enteekateeka eno n'ategeeza nti kituufu amawanga ag'enjawulo gakoze obutaweera okulaba nti wano mu East Africa waakiri gabaako bye gasembulako mu kulaba nti gasobola okulwanirira enkyukakyuka y'obudde ereme kugakosa. Kyokka ate bwe galeka amalala kiba kikyamu kubanga embeera eneetuuka okusala ensalo n'eyingira mu mawanga amalala nga kiba kitegeeza nti kuba kusoomoozebwa okw'enjawulo ate okuba kwolekedde amawanga ago. Bino byonna bibadde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokubiri olw'okulaba butya basobola kuŋŋaanya ensimbi olw'okulwanirira embeera y'enkyukakyuka y'obudde era nga muno mubaddemu abakungu okuva minisitule ezivunaanyizibwa ku nkyukakyuka y'obudde mu mawanga agali mu East Africa okuli Burundi, Democratic Republic eya Congo, Rwanda, Kenya, Tanzania, Somalia, South Sudan ne wano ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Bano mu ngeri y'okuyambibwako ekitongole ki Global Green Growth Institute ssaako ne UKAID b'ofiisa bano basobodde okubanga baggulawo engeri y'okubaganya ebirowoozo ku butya basobola okubanga balwaniriramu embeera ey'enkyukakyuka y'obudde ereme kukosa amawanga mu East Africa okulaba nti enkola eno esobola okubanga etambula bulungi. Mu lukuŋŋaana luno amawanga ag'enjawulo gakkiriziganyizza okulaba nti gasobola okutambuza gonna nga gali wamu agamu obutaleka gannaago kyokka gavuddeyo ne gatendereza eggwanga erya Rwanda kubanga likoze obutaweera okulaba nga zisobola okulwanirira embeera y'enkyukakyuka y'obudde waakiri okubeera nga nnungi. Alex Muyombano Muliisa ng'ono ye strategic advisor ow'akakiiko aka Rwanda akakwasaganya ensonga z'enkyukakyuka y'obudde n'okubiteekamu ensimbi ategeezezza nti bali mu kukola butaweera okulaba nti waakiri babaako we batuuka. Muliisa ategeezezza nti kati bataddewo dde enteekateeka ennambulukufu obulungi okulaba nga waakiri basobola okukwata omusimbi bagulibwe mu nkola eno okulaba nga ebintu bitambula bulungi era ng'ono ategeezezza nti bafunye dda obukadde
bwa $3.5 okuva mu Climate Investment Fund ate nga waliwo n'obulala 319 okuva mu International Monetary Fund sobola okubayambako okulaba nga babangawo enkola esobola okulwanyisa enkyukakyuka y'obudde okukosa abantu. Ye Margaret Atieno Mwebesa okuva mu ggwanga erya Uganda nga ye commissioner owa enkyukakyuka y'obudde ministry ey'amazzi n'obutonde bw'ensi agamba nti Rwanda ekoze ekyamaanyi okulaba nti esobola okuba nga etambuza omulimu guno, n'ategeeza nti wabula ne Uganda eriko akakadde kamu n'ekitundu $1 ke yafuna mu ngeri eno era ng'ekola butaweera okulaba ng'etambuza obulamu, wabula n'asaba Rwanda okulaba nga egabanako n'abantu abalala bategeere biki byekoze okusobola okulaba ng'efuna ensimbi zino, kubanga East Africa yonna enakolaganira wamu okulaba nga ebintu bino bisobola okutambula obulungi. Aruna Kyeyune Kasolo nga ye minisita wa Uganda omubeezi w'ensonga za microfinance atunuulidde engeri eno n'ategeeza nti yeetaaga okuggumiza kubanga kijja kuba kya mutawaana ddala okubeera nti amawanga agamu gali bulungi mu kulwanyisa embeera y'obudde so nga amalala gali bubi ate ng'embeera eno bw'ejja emiyaga gituuka okusala ensalo ne gikosa abantu mu mawanga amalala. Kati Aire ng'ono ye mubaka wa ggwanga erya Bungereza mu Uganda ategeezezza nti bo bajja kuvaayo okulabika nti bawagira enteekateeka eno okubanga egenda maaso. Ate ye Dr. Funso Somorin nga Regional Principal Officer of African Development Bank era agamba nti bakola butaweera nga World Bank okulaba nga ddala enkyukakyuka ey'obudde esobola okubanga erwanyisibwa ereme kuleeta mitawaana nga bwe kiwuliddwa mawanga amalala. Gano mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kittavu ky'abakozi ekya National Social Security Fund Patrick Ayota ategeezezza nga NSSF bw'esobodde okukola amagoba mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaweddeko ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Patrick Ayota agamba nti bafunye amagoba ga bitundu 15 ku buli 100 oluvannyuma lwa ssente ze baakola okulinnya okuva katabalika kamu n'obuwumbi 9 ne basobola okutuuka ku butabalika 2 n'obuwumbi 200,000 nga Ayota agamba nti amagoba okulinnya kivudde kulinnyisa kw'amagoba okuva ku nsimbi ezo akase kamu n'obuwumbi 79 okutuukira ddala ate ku buse 2. Ono ayongedde n'ategeeza nga n'abatereka ssente nabo bwe beeyongedde okuva ku ssente obuwumbi 80 okudda ku buwumbi 139 era nga ono ategeezezza nti ssente ze bajja mu mayumba agapangisibwa nazo zaali nnyo okuva ku buwumbi 13 n'obukadde 400 okutuuka ku buwumbi 14 ate so ssente endala bazifunye mu bitundu ebirala nga zino ziweera ddala obuwumbi 16. Patrick Ayota agamba nti ssente ziteekebwa abakozi nazo zaali nnyo ebitundu 15 ku buli 100 okuva kase kamu n'obuwumbi 49 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2021-2022 okudda kase kamu n'obuwumbi 72 mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Mu ngeri y'emu ssente ze baakozesa okuyimirizawo ekittavu n'okukola emirimu egy'enjawulo zakendedde okuva ku kitundu kimu n'obutuntundu 18 ku buli 100 okudda ku kitundu kimu n'obutundutundu 2 bwokka ku buli 100. Mu kiseera kino NSSF etunuulidde okulaba nga bwe gunaatuukira omwaka 2035 baagala NSSF ebeere ne ssente eziwera ddala obutabalika 50 era nga n'abantu abakola abawera ebitundu 5 ku buli 100 babeere nga basasula ssente zino. Bano era baagala abantu abakozi abatereka mu kittavu abawera ebitundu 95 ku buli 100 babeere nga basanyufu n'obuweereza bwe bafuna okuva mu kitongole kya NSSF. Bino by'ebyemizannyo omugookya ag'essaawa eno. Okuvaako mu kikopo ekiwakanirwa kirabu empanguzi ku lukalu lwa Bulaaya ekya European Champions League emipiira egyazannyiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero Bayern Munich egudde ku Manchester United n'ekikomerera goolo zibadde 4-3 ate Benfica ekubiddwa Red Bull Salzburg goolo 2 ku bwereere yo Napoli ekkakkanye ku Braga n'egikuba goolo 2-1 Arsenal ekubye PSV Eindhoven goolo 4 ku bwereere Sevilla ne Lens guwedde maliri 1-1 Real Sociedad ne Inter Milan 1-1 Real Madrid ekubye Union Berlin goolo 1 ku bwereere ate Galatasaray ne FC Copenhagen nabo bagudde maliri buli omu alengedde akatimba ka munne emirundi 2. Gano ge gookya okuva ebweru y'eggwanga.
Abeekalakaasa abawerako bavuddeyo ne bakuŋŋaanira mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Armenia nga bagamba nti gavumenti ekulemberwa Ssaabaminisita Nikol Pashinyan baagala eve ku bukulembeze ekiseera kino nga bagamba nti ono alemeddwa okubeera nga asobola okuyambako enteekateeka ez'enjawulo okubeera nga zitambula bulungi. Bano bagamba nti n'enkolagana wakati w'eggwanga erya Armenia ne Azerbaijan nayo ezzeemu omukosi ogw'amaanyi ddala, wabula nga Ssaabaminisita Nikol Pashinyan yekana luzaala mu mbeera eno ng'abantu bano beeyiye ku nguudo ne mu kitundutundu ekya Republic Square mu kibuga Yerevan nga bagamba nti Ssaabaminisita Nikol asaana amangu ddala asobole okuba nga alekulira olw'ensonga nti enkolagana wakati we n'eggwanga erya Azerbaijan egaanye olw'ensobolagana n'erabika ng'egaanye, saako n'okubeera nti amagye ku ludda olumu gatuuka ate okunyigiriza oludda olulala. Bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya ne gavumenti basobodde okwogerako eri abantu era nga bagamba nti Pashinyan ono nga yatwala obukulembeze bwa Armenia mu mwaka 2018 yasobodde kulabika nga abaako byakola eby'enjawulo ebisobola okuyamba eggwanga lino okugenda mu maaso. Ishkan Shagaterian ono nga y'omu ku bannamateeka munda mu ggwanga eryo era ng'ali ku ludda oluvuganya ne gavumenti ategeezezza nti omukulembeze Ssaabaminisita byaliko ekiseera kino birabika byonna tebisobodde kuyamba era ng'eggwanga erya Azerbaijan ku lunaku olwokusatu lyalangirira nti kati liweze enteekateeka yonna bo gye baayita obulumbaganyi oluvannyuma lwa akabinja ak'abakambwe aka Nagorno-Karabakh okuva mu ggwanga erya Armenia ate okusinziira sayidi eno ne bategeeza nga bagenda okussa ebyokulwanyisa wansi wabula ate mu ngeri y'emu ate kino ne kirema okutuukirira. Ekiseera kino omukulembeze w'eggwanga erya Azerbaijan Ilham Aliyev ategeezezza nti emirembe oba oliawo gitunuulidde okulabika nga gidda mu ggwanga eryo naye nga wakyaliwo ate akawugula n'ak'amaanyi. Bannansi mu Armenia bo bagamba nti si bamativu nga n'olwekyo Ssaabaminisita asaana alekulira amangu ddala. Owuliriza Agookya nga gakutuukako okuva wano ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga mpunzika ag'enkya eya leero nga baddiramu mu bufunze. Ababaka ba Parliament bali mu kunoonyereza ku nkola y'emirimu eri ebitongole bya gavumenti oluvannyuma lw'omukubiriza w'olukiiko okubasindika mu luwummula okuddako eri abantu baabwe basobole okuba nga banoonyereza wabula bali emubende. Bagamba nti Parish Development Model eno si yakuyamba bantu ba bulijjo okuggyako abakungu ba gavumenti abagikolako, kubanga bagamba nti bano bajja omusimbi oguwerako ku bantu okubateeka ku nkalala nga n'abandi balemeddwa okuba nga batuuka ku nkalala zino olw'obutabeera na nguzi. Kyokka omubaka akiikirira buweekula Museveni William Ndoli agamba nti bano bali okubanoonya ekiseera kino basobole okuba wozesa akanana akataano babannyonnyole ekibagisa ku bantu ensimbi ate nga baavu beetaaga ssente za kulaakulana. Abakulembeze mu disitulikiti y'Eruweero baagala wabeerewo okunoonyereza ku baazirwanako. Bagamba nti bano baanyaga ettaka ne batuuka oddiwa ekibiina kya NRM kizimbeko ekitebe, kyokka ekibiina kya NRM kyakkiriza okunoonya ettaka eddala we basobola okuzimba oluvannyuma lw'ettaka lino okubeerako endooliito. Omubaka akiikirira ekitundu kya Nakasongola Noah Mutebi Wanzala agamba nti eriyo essomero mu kitundu kye erya Kinoni Church of Uganda Primary School lyatukuseeko akasoluya namutikwa bw'enkuba bwe yafudde embyo mu kitundu ekyo era nga ayagala yafeesi ya Ssaabaminisita minisitule ekola ku nsonga z'ebigwa bitalaze esobole okuyambako ku kibamba kino ekyagudde mu kitundu kye. Bo abakulembeze mu kitundutundu ekya East Africa batunulidde engeri y'okulaba nti banwalira embeera ey'obutonde bw'ensi saako n'okulaba nti enkyukakyuka y'obudde esobola okudda mu nteeko era nga batunulidde engeri y'okulaba nga bafunamu ensimbi eziwerako. Engeri eno esobola okuba nga etereezebwa ate ekireme kubanga bwe kiri mawanga amalala ekiseera kino agali mu kugoyebwa omuyaga n'enkuba efudemba. 23 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gabadde. Nze muzzukulu wa Mugema Tamale Yahya Sali tova ku mukutu Pearl FM. Agookya Ku Pearl FM. Ways, Property Consultants Limited bebazokunazaako ennaku wabula okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku Buzuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola tukyalire wakati mu maka gaffe agasangibwa ebulaba ku Mityana Road ku kizimbe kya HP Complex oba okutukubirako ku noti 7522-721-763. Keep to the station. 107.9 Pearl FM. www.Pearl FM.
Eddakiika 23 ze ziyise ku 3 ez'amakya ga leero. Abashama Property Management Limited bakubuuza nti ssebo oba nnyabo onoonya abantu abamanyirivu abeesigwa era abeerufu mu nsonga z'okugula n'okutunda ettaka, okuzimba amayumba oba ebizimbe ebya buli kika wamu n'okusolooza amayumba eri Grand Road abapangisa gwe bamazeeko emirembe. Nkuzigirira Abashama Property Management Limited. Shama Property Management Limited omulimu guno baguluddemu era bagulinamu obumanyirivu, n'olwekyo Grand Road genda bakusasula ebbo babanja abapangisa. Gwali mu Uganda nawe ali ku kyeyo, Abashama bakufunira ettaka ettuufu ate ku nsimbi ezijja mu nsawo yo. Nawe yeetaaga okuzimba amaka, emizigo, akeedi n'ebirala, beesige bakuweereze. Wagula poloti sente bakwata ezo z'olinawo okutuusa lw'omalayo nga bamubeera mulagaanye. Shama Property Management Limited basangibwa ku Akamwesi Mall, Kiyeba Ndugayaza Road, omaliro ogwokusatu ekisenge CW08. Okumanya ebisingawo kuba 0752 335 198 oba 0775 29 34 Ejjuma y'olunaku olw'enkya nga 22 ogw'omwenda, Salamu TV, Salamu Charity ne banywanyi baffe ab'enjawulo tugenda kugisalira ku Masjid Noor Kungu mu Kira Municipality. Nabwe kiti abatuuze b'e Buwaate, Kyanja, Kulambiro, Najjera, Saka abasiraamu okuva mu bitundu ebirala